Omulambo gwa Richard Muhumuza abadde omukulu wa Paasita Aloysious Bugingo owa House of Prayer Ministries gwatuusiddwa ku kyalo Muguluka ebiro ebitakuli mu kiro. Kati ebikumi by'abakungubazi bakedde ku kyalo ekyo okumuwerekera. Jofre Kayumba yagedde ku lwa famire nga sebe gavumenti ezibira bamulekwa ennyumba bafunawo okubeera. Muto wange agikoledde obudde bungi naye nze kyensaba gavumenti nsooke nzimbire wano ennyumba mu ttaka lya muto wange kubanga ne bwe mugenda muyinza okulabaka kabadde atandiseewo kati sobole okukuumiramu abaana bange bano. Yena mwantu sabe Jehova avumidde ebigambo obedde bitingana ku mutemigata abantu nga boogera ku bba wamu ne Paasita Bugingo. Aba social media bayogedde ebintu bingi naye nze mu mutima gwange nyina kyemanyi buli kimu kimanyi enziro ze basiiga Paasita ebigambo bye boogera nze nandibadde mbyogera abo abatulumirirwa lwaki tebasooka ne bajja ne batubuuza. Ye mulekwa Nkunda Vivian agambye kitaawe abadde n'omwoyo gw'eggwanga era ayagala ensi yenasiima Paasita Bugingo olw'omukwano gw'abalaze. He has been a patriotic man who had love and pride for his country, who loved his children so much, who loved his beloved wife. He cared for us unconditionally. I want to thank God for Pastor, for loving Daddy. Ye Paasita Bugingo yogedde ku bebayita nga wakubamu amasasi n'asiima Pulezidenti Museveni byonna byamukoledde n'agamba nti abaagala okumuntu olw'okuba awagira gavumenti balimba kuba akyaliwo. Mugongo bankuba amasasi abiri ne gakkolawo ekkubo abasawo bagamba eza gayitawo abiri oba gayitawo asatu mu mugongo gwange wano ku mukono ogwa kkono nga nze mpulira omugongo gwange gwonna gunnyogoga. Mbadde sirina experience ya musaayi nti bwe baba bakubye amasasi omusaayi gunnyogoga obanga gubayiridde amazzi agavudde mu fridge. Bakyanzijanjaba tewaliwo pulezidenti nsuubiza kyatakoze era bw'oba owakanya gavumenti engolozi egenda kuvaako era ng'omanyi nti bw'okubayo nga ba Bugingo oba ogikutuddeko emikono Katonda atukuuma waliwo abaana abeewayo okwewaayo ng'engabo. Awadde obweyamo okulabirira bamulekwa. This is the baby boy. Since he was born, the only home that he knows is at my home. Ye Minisita Nifakawe yagambye nti abakoze ekikolwa kino bajja kukwatibwa. Twine emirembe ani agireeta Museveni Yoweri Kaguta. Bantu bangi bakeera Lubaga bakeera Namirembe basala emirundi 10 naye nga bwafuna mukisa kuwa obuki obutwa era mujja kwewuunya nga tuli mu ggulu tuli ne Yesu nga mugamba gashumba nga sina tayimu yammwe. Captain Moses Mugumi yasimye obubaka Brigadier Bidi Mugisha ne alumire gye SFC omugenzi mwabadde akolera. Was a member of Self-Help Association of Special Forces Command. The survivors will be provided from this association. We shall also assist the family process survivors' benefits, that is pension, at the UPDF quarters. Bugingo ne family batadde ekimuli ku sanduku y'omugenzi era ng'alese bamulekwa bano okulina ebbujje. Lwamututte okumuziika nga mukubidde emizinga 3. Yentonuwa yakusakidde guli nkulwa Bukedde TV.